Abatulaba abalungi ku Nyondo Media tubaniriza ku programu yaffe Hot Talk nga bulijjo tubatuusaako olunaku olwaleero. Mu programu eno tuba n'emiramu egy'enjawulo okusinziira obulamu nga bwe butambula. Tukubaganya ebirowoozo, alina ekyokuyiga n'akijjamu, ayewabulwa n'awabulwa, n'afunyeemu era naye n'akola ki? N'afunamu. Tuteesa ku miramu egy'enjawulo nga bwe mbagambye, more so ku social life, obulamu bwaffe nga bwe butambula. Omulamwa gwaffe ogwaleero guliku, waliwo ekintu trending ennaku zino, ky'ekyobufumbo. Obufumbo, it's the recognized relationship legally abantu we batandikira okola family. Naye kati ennaku zino ng'abantu abali ku kyeyo waliwo ekintu ekizze kimerukawo, kiky'abantu okwewasa nga bali ku bufumbo, asole nga bali ku kyeyo, of which abamu bagamba nti byakiyaaye kakiteeke mu courts, abandi bagamba nti kituufu. Abantu baffe, abantu boolaba wano olwaleero, buli omu alina opinion ye ku kintu ekyo, of which nga twagala tugiwulirize. Naye nga temwerabira programu eno ebatuusibwako Nyondo Glim, ayagala ebintu ebyokunyirira okuba ku simu noti 0524 68 0778. Ebisinga bajja bikubuulira ebbeeyi n'ebirala ebigenderako. Ambadde nsaba mu ddakiika emu buli omu yeeyanjule. Ntandise naawe nyawo. Nze Janat, amanya nze Janat, Janel, Nakacho. Nakacho. Yes, Rampita Tishan official, Mtuwali Young Boys. Ate gwe nyawo. Amanya gange mpitibwa Dina Pezi, era nsanyuse nnyo okubanga tuwana. Linnya nga Zungu nnyo. Amanya gange nze Edward Sevume, nange nsanyuse nnyo okubeera wano. Amanya gange bampita Lwaki, nsanyuse nnyo okubeera wano. Amanya gange bampita Iron Fashion, nga nsize wano Shalcha. Nsanyuse okubalaba. Kati kano kabadde kakodyo, nze seeyanjudde mu ntandikwa era mbaliddeko wini. Abatulaba amanya nze Isaac Katongole, kitonzi wa AJ Foods, tujja kuyitayo olulala. Kakati ku mulamwa gwaffe, they normally say ladies first. Ntandise naawe nnyabo gwe ku nsonga y'obufumbo bwa wano. Okyogerako ki? Okiwagira oba tokiwagira? Ndengaze nkiwagira lwansonga girako nnyo. Ndengaze nkiwagira lwansonga life ye Dubai is a bit stressful. Nti bw'oba olinako omuntu g'osobola okumenteetinga naye ng'osobola okuba ng'obeera naye, it would be better nti osobola okuba n'ekikunyiga n'ekyeexpressinga n'osobola okuba nga at least okendezaako ku birowoozo okuba nga life ya wano it's very very stressful okubanga ogibeeramu. Kati bw'oba olina partner g'osobola okumenteetinga naye, it's a bit better than okubeera nga oli single kate nga ne stress n'embeera ya wano nga bw'okitegeeredde. Kurani, I support it. Bikulo support it. Yes. Yeyo kabizo njoina. Ndala nja kongereza ko mpola. Okyali mu budde bwo ine dakika 3 wakogerera ko seconds 4. Boze ekirala enti osobola okubuildinga a relationship nga mulinga abasaaga, then with time it's growing up nemfuka bafumbo nenga mwesanga Dubai nga byalinga ebyokusaaga wasting a time. But nemulabanga musobola okubeera mulira nemukituukiriza nemufuka bafumbo mwami nomukyala naye nga gye mwakitandikira byalinga ebyokusaga nga bagamba bya bufere bya buyayi kiku wasting a time. But mwe mubanga mwetegedde musobola okufumbirwa nembeera mwena nga muzeeyo newakane babamanyi. So me I support it 100% okusinziira ku bulamu bwe Dubai n'engeri gye bulimu, nti omuntu nga at least olinako omuntu omu, it's better than okubeera nga onajja n'olinajja naye wabeera olina omugofunye, it's better. Nze ngange kuntegeera nga bintu bingi otyo mwanyinaze bw'ate bw'agambye omukulu katuddeewo
ensonga eyo nga mwala Janet wayogedde ndi nkiwakanya. Ndaba nga it is also of time. Omuntu azze kudduungu kola ssente kudda mu byokwegatta ebyo bwemalira budde ne ssente z'oba zitabusi ziyogera ku nsonga y'abavubuka nga nzi kuba sinti gwosanze waniino nti obulamu bwe butandise naawe. Abantu bajja waniino ngwiri alina past experience abaddeko omufumbo emirundi 2 alinayo abaana na biki ekitegeera osanga alina mu bufumbo gy'avudde e Kampala omusajja amulinze ekitegeera gwe nolowooza nti womutandikidde bugenda kweyungira mu maaso then mutuuka mukwataganye kubeera mu kusooka nga wakalaba omuntu togenda mmanyirawo nti alina omwami eka oba abaana oba kikyonna mujja kusooka mukwatagane then with time wajja okubimanya ayinza n'obutabigamba gabimanya on your own okitegeera so nga ndaba nga tekimakinga sense. Mbadde nsaba kubuuzaamu katono katuulo kye bayita courtship muba mukitaddewa? Kati kyentegeeza nti ekyobufumbo kyesikirizamu naye you can have someone ekitegeera gwokwatagana naye azin naye ekiyita okukisusaawo ku level ekitegeera nti bufumbo nabikinga olaba social media abantu Dubai nga bakola simanyi akoze embaga bewasiza nabiki bakoze nika ekitegeera kubanze bendayoka bakoze nika waniino badde Uganda within 1 year nga basplitinze up ekitegeera so ndaba nga ku bantu bendabyeko ndaba nga tikikoze ekitegeera ba within 1 year nga baze Uganda baba tebakyali. Okay, genda maaso. So nga wembadde nkyagamba nti ndaba nga kuba kuno budde okitegeera. Yeah. So azinda yagamba kubeera kwonona budde yibwate wakitegedde mwanyinaze. Amanya gange Zedina Penzi ndi muna Uganda era nvira ku kyalo Entebbe naye nsinzidde wano kudduungu wetumanyi nga Dubai. Nga Abaganda we bagamba nti agali ewamu ge galuma ennyama, nze nsapootinga okubeera omufumbo wano ddala okubeera singo. Ebiseera ebisinga singo oba n'omuntu gw'okwatagana naye newoba olina ekizibu newoba olina ebikutawaanya kati nga abamu ffe emirimu gye tukola wano ffenna tukimanyi nti no tufuna stress ku mirimu oddayo ewaka ng'oli omu ebiseera ebisinga bikalubizibwa ovaamu ebirwadde ovaamu okulowooza ennyo ofuna pressure naye bw'oba olina omuntu gw'okwatagana naye nga muli mu bufumbo relationship nga mweyagala ku mutima ng'omwagala nga naye akwagala omuntu oyo yekka yasobola okuwummuza ebirowoozo kuba toyina wano maamawo toyinawo taatawo naye baba weebali buli kanaku temusobola kwogera naye ate omuntu gw'obeera naye ye buli kanaku osobola omunyumiza buli kimu ekikutuukako buli kimu ate n'ekirala alina bingi byakwongerako kubanga asobola okufunayo ekirowoozo ekikuzimba nga gwe tokiina asobola okujja n'akigamba n'agamba manyi mukyala wange oba mwami wange tukole kino na kino na kino wava e Kampala nga toli mufumbo ne oba wali mufumbo lwaki wavaayo nojja nze njogera ku saidi y'abawala omuwala yenna tosobola kuva oba Uganda nojja wano ng'oli mufumbo mbwokole lwaki omusajja abeerawo okukolerera e Kampala seebyo mbw ate ninye nzija eno nkole ate nzire e Kampala biba tebikola kitegeeza toyina bufumbo naye wano oba olina omuntu ogwe mukwatagana naye ekirungi nga mwena mulina obwongo obukola life ekunyumira famire yo esanyuka kuba ffenna ekisanyusa abazadde baffe nze nenkubira ku mami wange ne mugamba wanange kino na kino mama kyatuuseewo naye aba akimanyi omwana wange alina ki
omukojali gwasobola okunyonyola ensonga aba teyeteeka nnyo ku pressure newemba nga nina ekinnuma pressure tesobola mubeerako nnyo bw'oba omwana wange agenda kubeera atya aba kimanyi omuko akola ki gyali oba mukyala w'omwana wange gyali so nze nsupportinga okubeera omufumbo wano kubanga kimpa amaanyi abawala bangi mubalaba bali mu single life kati katugeze ekifo buli omu kyasinga okumanya kanjogere ku Deira nduuza mumanyi life erimu ne waba nga si Deira yokka naye nga Dubai mumanyi life erimu eri ku single ladies single men ekaluba kuba ebiseera ebisinga tofuna ki kyoyagala inze wembanga ndi mufumbo mpulira nnyo essanyu kuba mba nkimanyi sigenda kweteeka ku pressure ate ninayo ono ate ninayo oli ate pressure obulwadde bungi butambula buli woozungodde eno dderi okukakana obulamu bwosobola obufiirwa mwebyo olwokubanga owuli oyagala obeere singo wano kuba tosobola beerawo myaka gyo negiwera nga tufunye musajja agamba obulamu bwoyinza okubufiirwa yeyo ensonga gyawa katuddewo omwami ono manyi tubawa kasavu kanyama tuyanziza nnyo kyeya omulamu ogwo era nga nange ndi omu kubaguwagira ti nina ensonga zange ziringa 3 zenja okwogerako obufunze bw'oba otunuulidde ngozi wano ku kyeyo akalimi ka time tekayimirirako essaawa ddala ak'emyaka gyo kasigala kabala kati tuyinza okugamba nti oba obufumbo obutuufu oyinza kubufunira Uganda naye ate akalimi ko kabala ojja tutuuka nga trend abantu wali olina okuba nabo ate jjukira bw'oba ofunye omukyala waliyo stage y'okuba nga olina okumuyiga naye alina okukuyiga biki ebikunyiiza n'ebitakunyiiza so process eyo ate oba tojja kugyetaaga wali oba wabuuka stage naye basically lwaki tuwagira okuba nti lwaki abantu bandifumbiddwa eno tugamba nti one nonzikiriza kukebera ku notebook yange mukama wange tulinamu akala love doesn't ask why and where bwonna weebeera oli osobola okukolerawo ki love but ekiriwo kiri nti kufollowinga like process mu butuufu bwayo ey'okukola love si kugenda n'ogwirana kubanga of course bw'ogwirana oyinza okwesanga omukulu ono eyayogeddeko emabega yagambye nti mu ddakiika mwaka gumu nga mugenzi ekyo kivaawo nga temwewadde budde kwesoma bulungi naye gwe kasoola banga okyali muvubuka muto kati nga olaba ono kati mugatteko wano emyaka 10 ez'ekyeyo be yali yeeraba nabo banne Uganda tagenda basanga ajja sanga te bwana basini ono bwetaaga ate okuyigiriza ennyo senior 1 senior 2 senior 3 graduate abagumiikiriza abatono that is the smallest number if we go by expectation naye bw'oba otunulidde trend n'abo abaana ate n'omulembe abaana bajja kuba nagwabwe nga ono outdated ajja kunsonyiwa naye nga mu bufunze nti ekyalaafu ekiriko anigoli naye oba myaka so nti naye bankubye emyaka gyange 10 engeri ndi musajja nja kuddayo nga kasinyawonera that is another point also as well which we can also dig deeper but basically tuba nga we mbadde nze ku point yange nti time egenda omanyi omukyalo ono olina okusinkinga naye tuli wano tukole tutya tuzimbe tuteekewo kino abaana tuba planningire naye kati ogenda kuva eno nga gomaze ofuna eno knowledge ogenda ogwe mu muntu Uganda nekyo nakyo kira ogenda ogwe mu muntu Uganda nga completely temuconnectinga ne wano mba muli ku kyeyo mujja kwemanya oli walina bamufuga ku mulimu bamupogolerayo bamukola ki like when you add all this you find that nti kibayambako okusinkinga omusayi ne gwanga gutambula kyekimu so ensonga nyingi nnyo lwaki omuntu yandifumbidde wano ekyana abaana abamu ngo balina zidimandi nyingi banno be wali nabo bafumbiddwa oba olabeko ne banna abafumbiddwa wano I mean basically obulamu tubutambuzanyisa kyawe nti wakirabako wakiwulirako oba wakikolako wakirabako wakiwulirako oba wakikolako kati kale tuyinza okugaana nakiwulirako naye oba olabye abakikolako ng'omaliriza mu ddakiika nenakiwulira nekyantuukako in my defense ku nsonga point of information ku nsonga omwami ono gyayogeddeko ey'okuba nti oba neobirawana emyaka gyosigala gitambula okitegeera nti nyinza okubeera ku kyeyo neega ne mukyala Janati netukwataganira waneeno ntuyinza n'okufunayo omwana waneeno then with process netuddayo in 10 years time engeri ekintu omukyala akula mangu
okitegeera ajja kuba ngenzeeko okitegeera ng'omusajja ate odde mu birala maliriza ensonga yange ndaba nga bawose jeff time leko omwami ono amali ombe ensonga omukyalo nalina ekimusiiwa bwedda mulaba maliriza kati mu bufunze nze nsigala Ismail kati nze mu bufunze nsigala mpagira ekyo ekintu nti abaana bandyewasizza basobola okwewasa agambye bandyewasizza mwanyina zobedde olina ekikusiiwa kitugambe kale nze ekintu kye nandibadde njogerako kiri nti nze nga nze engeri gye najja ku ddungu kuno tinajja kukola najja kunoonya ssente mpakanyiza ddala ekyobufumbo oba ekyokufumbirwa nga ndi ku ddungu kuno reason being nja kuva eri kati ng'embeera yawanino fena situation yawano wetumanye ova eri okooye ewaffe e Uganda oba mu Buganda abasajja oba abeeyo oba abaffe bo balina engeri gye batwalamu ebintu byabwe ojja kuva eri ng'okooye bosi bo bakubogoledde bakoze eki nga etumanya embeera yawano okumyewo ewaka munno ono g'oli naye tajja kusobola kuwuliriza nti tasanzeewo kino ewaka nti oba akuwe time oba osobole okwennyonnyolako ayagala still otambuze ekintu ekyo nga bwe kirina okubeera eri ewaka e Uganda nti ne wano ku ddungu we tuli sigala ng'okola ekyo kyekimu ekitasoboka kubanga eyo eri ewaka byanjawulo ne wano oloza toli tekiniko nnyo oli tekiniko kali lwakukyo eso kubeko kyolambulula ebyawaneno ku ddungu ebyawaneno ku ddungu kankwe example ffe we tubeera oba we nalimbaddeko tebiriiko kwesomanya omuganda wange tubalaba oli asuula waggulu n'asuula wansi mu wiiki emu ne mubalaba nga bali abo babiri kitegeeza mu mwezi bagenda bba batandisa osuula batya bonna awo omuntu omusomi otya omwezi obwekituuke wala mu nnaku bbiri baba beerabye end of the week nga bali bonnawa okitegeera ate atubalaba nga bakola ki ati kubakwetegera ki okwo nze nina omuzindaalo information yo nayo gyesigalize maliriza ensonga ye bandege muleyeyange kakati ebintu ebyo nti era tubalaba nga bakoze ki nga baawukanye nti tetusobola kwewa time ngenda kukusoma nti anze embeera bize enkola okola ebyo wano tebiriiko kwesoma tetulina budde obwo tetulina budde bwakubeera awo nkusoma onsome eno tetuli waka nze najja kukola ate oŋŋambe simanya wakomyewo kino tekiriiwo nze ate tewafumya emmere gye njagala simanya ate biki ate nga abasajja abaffe eri ewaka wano eno ebyo tebibaggwamu n'abalina enkonokono mwebali nga ajja kukuba oluyo ogweri nti tewakoze kino okitegeera ngate nokusinza n'embeera mwe tuli otya kuutula si kunkuba bati nga n'embeera mwe tuli kati eniwaffe ekizibu osanga nti mu rumu mulimu omu nti mulimu omuntu musulamu babiri osanga sometimes nga rumu eyo tugisharinga information gye bali naye be batono abakola ki abasinga oli asula mulimu anti be batono kitwogera ku the majority maliriza mumaliriza mu dakiika emu mbadde nsaba nange mukozi naye mwandindese kamaliriza ensonga yange nze ensonga temumbuuza nze ensonga lwaki nkiwakanya nze sijja kuva eri nze muwala wa mubejja nga nkooye nzize ngenda kuwumula ŋŋambe tisebo nze nnyabo nkomyewo kino tewakikoze kiri tewakikoze ng'ate bayi 11 basaawa 10 nyina okuzuukuka bantwale nga kaguddeyo nze sijja kukkiriziganya nakyo etubuuzizamukabuuzoetuweka information kabuuzi mbadde mubuuza mu kabuuzo kubanga okusinziira wasengeko ensonga ye alina byabikkirayo mangu mangu ngenda kanguya alina bwabikkiramu kufumba nakutawanya kutayagala oba nebigenderako okufumba kwandibadde nti kwangu
naye olaba bwe tuba nga tuli eno ekintu kino kyetaaga kyetaaga okubeera nga tuteeseganya eno gye tuli tekyatulamira nti nze mukazi nze alina ofumba ng'okutadde ebbali byebirala anti kyombuuzizza nkiyisizza eri mbadde nkikwesa naawe osobola okufumba akufumba kale nga tukugyewo mu ddiiro nga ki ekirala ebirala ebirala biki tujja basobola ababiri katumalirize ne Irene saidi komawo eyo tugende ne Irene nze nga nze ndaba ekintu kino kiri kya mirundi ebiri mukitegeera waliwo omuntu ava e Uganda ano omulundi gumu nze njagala kulaga nsonga yange kati buli omu wano aliko agamba ati kino bwekite kino bwekite kati nsobola kikulaga emirundi ebiri tolina buyinza obwo naye nze nyinza kwogera ku bwenti nti bw'obeera ng'ovudde Uganda ng'oli mufumbo wano tekisaana kufuna osobola okubeera mu relationship nga kisinziira ebbanga ly'ogenda obeerawo okitegeera naye bw'oba ng'okimanyi ovudde Uganda ng'oli mufumbo tolina kufuna olina okusigala ng'oli ku ekyo nti ndi mufumbo najja kukola kikyo mbadde nsaba kuntangazaamu oba n'abatulaba kikyoyise relationship kikyoyise n'obufumbo bwewaffe mbadde tusaba otutangazeemu abo kati wano waliwo ebintu bya mirundi ebiri oli osobola obeera mu relationship like a girlfriend and boyfriend waliwo ne wana abagamba nti ffe tetuli boyfriend na girlfriend wabula tuli bafumbo okitegeera kati gwe nga gwe omuntu olina okumanya ndi ku ludda ki najja nsobola okufuuka omufumbo wano nsobola okufuna patana wange ne tufuuka abafumbo ne tuddukanya obulamu bwaffe ne twekulaakulanya ne wabeerayo n'oli agamba nti nze ndi mufumbo njagala mbeerewo nga nkola ekyandeeta nkole male enzireyo nsisinkanaani bba wange kati ate omuntu oyo toyinza mugamba nti funa omuntu wano okitegeera mutuuka information nange kyesinyonyise eno ddala kuba batandise agamba nti omufumbe waka talina fumbirwa wano kati ate olredi abatalinafumbirwa wano tuwulirize omukulu nga ne Kampala si bafumbo kyogedde bwe nti omuntu bw'aba nga yavudde Uganda mufumbo wano talina kubeera mufumbo mirundi meka ebiri nate so oba ovudde Uganda nga toli mufumbo just nga toli mufumbo nojja wano oli wa ddembe okugamba kangende mu relationship mufuuke omufumbo nate waliyo abantu nti kankuwabulemu mwanyinazo ojja kunswaza nina omuzindaalo kankuwabulemu omukuba bulizo ojja kunswaza nati tonawulira kiki enjogedde tukakkane ate tugenda kuwuliriza kikyamu yadde twagala nnyo oyogere tetujja kuwuliriza kikyamu twayogedde ku bufumbo otulesemu oluzungu wa relationship tewali kikolebwa mu relationship kitakolebwa mu bufumbo olese oluzungu bwe tu describing ekigambo marriage otegeera it's a legal relationship nakigambye nga tutandika kati gwe kiri kyoleeta bwenzi tetujja kikkiriza wadekikiriza onagana bwenzi gamba tukusazeeko nedda sebo omukyalo oli alina omuzindalo simaba bamugenda kikiza kyeŋŋenda okwogera engeri gye mumukubyemu kati oba kyoleeta kifaanana nekiki owuliriza ekyange njagala mukiwuliriza omukazi yenna wobanga wava e Uganda ng'oli mufumbo kitegeeza wali olina obwongo era ng'okimanyi nti ojja kusobola okubeera ku ddungu nga tokoze eki nga tofunye musajja yenna kitegeeza obeera osobola okwekuuma nodde Uganda n'osanga ki ate ku muntu eyajja nga talina olina eddembe awo olina eddembe ligenda tuliko nti asobola okutandika obufumbo wano oba omuntu eyava mu bufumbo nga bufudde Kampala asobola okutandika obufumbo wano opinion mwerabidde ebbanga ki mwesomeddewa kisinzira n'engeri obutandisa anti si kirungi lwa nsonga tewali budde bwa kwesoma wano twajja kukola okwesoma si kwakwesoma mu byenda omukyalo nalina kyatugamba nze mbadde njagala kugula ku point ya mukyalo mwaganda Ngola nti yagambye nti twajja wano
like tekina budde bwa kudatinga biki naye nga omwana omuwala kanzeko kusaidia yaffe naddala nga toyina mwana nga tofumbirwa nako tewali time gyogenda funa ne specific ogamente kati gesaawa nonye omusajja I get married ati nosalawo tagale obanga oyina nga wajja wanokola nga wajja kukola era still osobola okufuna omuntu nemukwatagana sikutagana ali omu gwe njogerako nti omuntu oyo gwofunye n'omutegeera nemukola nga naye bwakola with time musobola okusetananga nemugamba katufumbirganwe naye nga tali budde bwogenda afuna bugamba nti kati ngenda kwetegereza gundi bwemba nfumbirwa but webanga okola nga obeera n'omuntu osobola okumanya naye omuntu ono osobola okubeera naye nenzirabaka nemutwana si muwi nga gwe bwokitwala ate nembalo kitali ewatali budde bwakwetegereza muntu kati ono kyaleeta oba bano kye balese kituzaayo tusobola okukola subtitle kyanditutte ebbanga ki yobeera n'omuntu wano n'omutima gwe negusiima gyali naye nakusiimaolunaku ate era omuntu osobola okumulaba time n'abeera nga afuuse tekirina time waliwo abeera abafa obwande waliwo abeera okumala emyaka buli omu katonda aba amutegeka kati point yange ndi bweti nti oba omuntu omalirizanya omanga mweyawudde wadde eddakiika 2 byonna bitugambe nnyo tugenda kimala mangu byonna bitugambe oba omuntu omulabidde olunaku lumu olwokubiri nga tusa n'akataana muli wamu kirina batwala eddakiika makukwawukana eba wastage of time no obanga mwerabye leero by tomorrow on the same bed bukimukyusa muli wamu kati kina ffe yabanga kyokwawukana naye nene fosi bayabasisa okuselinga katanda awo nayo anti era bwe bagezema ngeri nja oba mugenze mukutagala bitugambe byonna mba mugenze mukutagala kuba olabye olunaku lwaleero within enkya olweggulo nga mwawukanaekikulabayo omulalendayogezaako tugamba izekamu izego anti mamugeze mukutagala kiyambadde nsabako kazindalo nange tukakuwadde muyitemu bwomaliriza omukyalo lyaliwo kyatugamba bano kyebagamba bali mugamba mbuno sumanga tebalina budde bwakufumba mmere tebalina biki balina kino kyebabuuka naye mubanga musula mukatanda abo babiri of course mwina bemugenda okukkiriziganyanga mmwe oli ava ku mulimu nona ava ku mulimu omusajja kyajja okwagala ekireetera bino okuyombera buno obulala nga waliwo ekirala bakyotamuwa naye kibubanga obikirirangeberamu so bitula kutebe nemubitereeza okirabe ono tagala kugaba kintu kyonna kati tukitwale ntibukodo naye ate yekwese mukiri ensonga ono gyayogedde nti oba butagala kubituukiriza kati ngeri gyabatagadde afuna ereshipu waleero wa wiiki ewedde kitegeera kandi naye atyamu obikola okitegeera bamukalubiriza okitegeera no kati relationship zammwe kati mwagazi kati mwagala fumbire waniino temwetegereza abantu budakikala kikoba okufunye omuntu okitegeera sona omukyala kiba kimukalubiriza obudde oba obuweddeyo bako ekiika 2 namba muzaweddeyo dda noyisana kale nze kyenjogera kiva eri gwe okusalawo omutima gwo kikyoyagala okuba kubanga kyoyagala okuba gwakyeronderawo ogamba nti oyagala beera Kampala osigalayo wogamba oyagala beera wano obeerayo ebiseera ebisinga abantu abamu tetulowoozayo lunaku lwaffe lwakufa ogamba kanjira nnindako nja tomanyi mbu n'enki osobola okufa kikyolese lwaki oba tobeera na mukyalawo oba n'omwami wo ne mukola amaka n'ogamba ndese abaana bange ne bwe tuba tetuzadde naye ate nina kyendese nze ekyokuba nga ndi singo sikiwagira nze njagala nnyo beera nga ndi mukazi mufumbo kuba kyempeesa ekitiibwa okumpita mukyala gundi okugamba mbuno kino bankudi essanyu okitegeera kuba bazadde bo baba bagamba oyo omwana oba kiki ekyamutuukako tawasa tafumbirwa ekyobayagala obayagala mwewasiza waneeno after 2 years on vacation sina sawa ya kubeera Kampala utagaliramu Uganda omala day after vacation sigenda kuddayo Kampala ogenda kunumya omutwe n'omutima
sirowooza nako kuddayo Kampala yeno future yange kati sina future ndala lwaki mba ninda mbw ate Kampala ngenda nonayo ki kyengendo nonayo buno bwe bulamu bwange wano era obbi nabo bagenda waabwe bagenda waabwe nze ensonga yange eri nti ono tikyani afuna balunaku lumu talina kyatugamba lwansonga ebyo byakwetegesa lunaku lumu nalabanga kyosobola kyayagala eyo kyogamba mbu simanya Tebiriko myaka goyina gogeno ganti bamuzadde gogeno kwetegeza bambasa kaliyo alabika alinze bolo nakolo muungo olabide gogeno zala mu abaana omwaka ogujja njogerera bannanga bali mu kafunda shani wefuge no I have come to represent my people down in Mbokolo there okay tijali nedda anze kinadde nga nkishi batugambye ndi mukodo Tayagala gaba. Yatugaye ndi mukodo kambabulire yoli kana kwana abagaba kanyongeze ku kya muganda wange nikyayogedde nti simanyi obudde weebuli bungi twasoma ku ssomero obwo bwali budde bwaki bwakusoma ndi primary nofuna obudde bwasoma secondary abamu ne mugenda mu zikoleji abalala ku zikampasi buli omu nakola kya abalala ne bagenda ne bafumbirirwawo kitegeeza wenzijja eno ku ddungu nga nnasalawo nti kati budde buno ngenda kukola emyaka gyange egi 5 nsobola bulungi nnyo bani nsa kunguza ku nsonga yo shani sokotla kamchala malize sigoga bo denze mbugaba era kumbamba kakati tata nti mujja kunenda busibintu ngali tugamba nti nsobola okugamba nti ngenda kukola emyaka gyange 5 nga nsazeewo mu mutima edi waliwo omuntu atasobola kisinzira bayithaye ne ku myaka gy'omuntu gyakola ki gyalimu waliwo omuntu ng'alaba kyekiseera emyaka gyange gikola ki gigenda naye ate era nze sijja kigenda nakyo salawo lumu tingenze kusheyo ngenda kikuba emyaka gyange 3 2 nzire ewaka omulundi gumu nti wenadda ewaka sigenda kuddawa ku kyeyo wewe time yo deye waka setolinga funa omwami wo funa omukyala wo mwewase mufumbirirwa naye oba mwekubire ye wamwe Uganda sigamba paka Uganda oyine ekikusiwa sha nga kati mwinalinga nsoma kati nga oyagambye nti jange gikyawulamu emyaka gye nakasome juizi wanini batusomesanga batugamba nti omusajja ubanga kati nga myaka gyange kazi gwenina okuwasa tanazaalibwa kati kima ntagalira kuno kudungu tanazaalibwa kyoga kudungu toyina kyolya kyonna anti kati ekyamale kyetuliko wamanza olaba bw'obeera nga like wajja ng'owulira olaba nti njagala obeera mu relationship you are forever nsobola ofuna omuntu wange ne tubeera ffenna ne twewasa nga mwesobola okitegeera sometime wana abaana beefunira mu katanga ono alina omulimu tayina okitegeera kati eyo which marriage is that love temanyi kifo naye enneeka y'obutanda obusatu otunuulira olabe nti omuntu okitegeera muba mulina okwewa obudde mumanye okay omuntu gwenfunye wano kale twagala mu marriage wano twagala okubeera mu relationship twagala okubeera nga bw'oba ofunye ekizibu olina gw'okikabirako naye abaana beefuna wano oli tayina sente tayina mulimu okitegeera nono tayina mulimu okitegeera ono olwokuba afuna akasente ewaabwe Uganda bakamuweerera embeera tokkiriza nga mbeera kukozesa kyotayina kukola okitegeera kola ekyo kyolina okukola era kiwajja okukola point of information okusinziira kwa irini bwaleeta logical wetwa tugenze na logic bo bakkiriza mu logic nti osobola okubeera n'omuntu ku katanda provided temukoze intercourse
you take time to learn each other kuba bagamba okubeera mu katanda amangu agumuyinza okukola ki enkya ne mweta so mumukkiriza nti obanga osobola okwekuuma katanda ako n'omuntu mwesomera okwo fumbirwe anti statement betegeeza logically nanti lwaki ayogera bwatu sometimes wanene Dubai abana beefumbira lwambeera nti nze sente z'akatanda visa biganye olwambeera badde mbasaba abasinga nze njogera madam omulimu guganye visa nze nyina omuzindaalo mbadde mbasaba twawula ebintu bibiri kambaze egyo twatandikidde otegeera twawule obufumbo ate teri kigambo kibaita relationship bubeera bwamalaaya mu Uganda nze wendakeera ku makya nezija nenebakana oba gwenoja nebakana olina another benefit gyoyagala oba kusuza oba kuwa sente za kaadi bumaliriza bwaki bwamalaaya kitukkiriza oba naye ekintu omulamwa gwe twaleese be bantu abeefunira wano ne bakolera ddala obufumbo muli ku Facebook mbalaba abaana bakola nnyo nika ku luwombo oba bagita luwombo bampomboleso ati mudeera that is something we are talking about otegeera bino ebyogamba nti kangende nebake ojosule wange owugire renti ebyo si betuteesaako tetuteesa ku bwonoona ekyo teri ddiini ekikkiriza ffenna bwe tuli wano buli omu alina eddiini gyakkiririzaamu teri eddiini ekkiriza bwamalaaya and we are not going to use this platform to promote obwamalaya. We have our culture, we have our religions. Kati tuteesa ku stage ey'obufumbo. Bana sawa nti binna bimwogedde biwuliriza kitegeera bikinga amaawo enze mufunze kyendabye kiki ekireetera omuntu okukola obufumu wano e Dubai kuba kulwa wano okitegeera tumutuulwe want to get comfortable ogana kankole family okitegeera kanfuna omuntu no bachesinga age and time no kuba kulwa wano eno that cannot be okitegeera if we want to get comfortable okitegeera abantu soko okujja kudungu wayo solo kola ebintu simanya kufungiza wano tutangaze mkicho ito kulwawo emyaka nkaliko uwaludde wa mala myaka emeka kyentegeeza ekyokulwawo kitegeeza nti kulwawo gwe emyaka 2-3 namba okulwawo kw'abantu kuno oba kitwali ku ddungu okitegeera people get comfortable abantu soko okujja kudungu si be bakola okitegeera kamaliriza ensonga okitegeera nti okulwa ku ddungu kyekiresa obuzibu bunene bwonna kati gobadde oteesa otya point yange togitegedde sigambye okulwa ku ddungu nti myaka 3 define okulwa ku ddungu okulwa ku ddungu nti okulwa kw'abantu ku ddungu define okulwa my friend nkwatampola kwata n'essimu ya kyengezako kutangaza kiri nti abantu wemulwa kinga mutwe twajja ku earth abantu abasooka ku nsi tebayinonanga abantu webonona kati kyengezako tegeeza sinti oba waba omukulu ennyo osinga okuwebwa n'ebibi bingi n'emyaka 12 ayinza osinga wana ebibi nga sekuwakanya naye kuwa bulamu abantu beddala baali bono wawulirako ku story ya Sodoma ne Gomora kyengezako kutangaza nakiwulira akafubutuko naye kyengezako kutangaza nti nga abatusookawo mirembe gy'Adamu tebaali bonoonyi nga kati fine banywanga emiyingo emigiri emyaka egyedda okitegeera ne kati baginywa naye obwonoonyi kati bulongoseemu kyagazo kigeza nti ebyobufumbo nekana biki kulwa ku ddungu ensonga yo tugiwulidde naye tetukitegedde ate nyina yenyini tagitegedde my friend ekitegeera naye mpulira point nyingi mu mutwe gwange zisengeke bodda mufuna time zisengeke naye akyali mu budde bwange bakwaddeemu bakwadde dakikeemu byotugamba yokugamba nti okufumbirwa ku ddungu si kirungi mwate mwesomete mwetegedde tolinayo time tofunga bwenda kugambye togenda kufuna wetegereza muntu ate nga wenagambye nze omukyala gwenina okuwasa tannazaalibwa ogende buli gwoyagala it's okay for you decision yo gyekola nga kuba kutagala you're personalizing the debate for say you're Nishan is it just because
you sit near each other. Mbali na kuchibuzo no yenyewe. Kuchibuzo change. Chama nsikiliza. Kukiriza bako cyo. Wama obokolera deira. Nga bakwagala ku mulimu sawa 11. Baso jikwata sana. Sibera deira. Just it's an illusion. Jokola yona. Jokola bandagala sawa 11. Baso jikwata kusame kango sola shaji. Gawuli deira. Tuwa buye example. Sijjagira nnyo tobawo obawa but kyemmanyi bayisawo mwenda kitundu mbeera nyina okuba nga nzukusenga omukazi lwaki tozuukuka 11 lwaki tozuukuka 10 tisobola kuzuukuka ku ssaawa 10 zennyini reason being nze ndi mukyala maybe mu abasajja musobola nze ndi mukazi nina okwekolera before nga sinnabakola ki yewa time afixinga time mu budde omwo tagenda kujjawo kiri naye afixinga time mu budde omwo yemalirize naye atuukene ku mulimu nga gyeri. So basically nekino kiri discussingako wano, there is time but it's you to allocate that time in your time slot. You get the point? Nti nga obo mulimu woguwa ekitiibwa nti njatuukayo mu budde nja kukeerako emabegako ne wano mu ddeekayo ne wabeerawo n'ebiki ebyokukwasima kufumba biki sit with your partner and allocate time kwe kweyiga kuno naye sister wange ye kati munaku bbiri mugende byonna biteekamu bitya kati tuwaye entengo y'okufumba kuteesa ate munaku bbiri mambiteeseza nange nfumba tuyinza n'okukola empalo mbokuddiza kati nga tuwayindinga njagala tumalirize buli omu amalirize mu ddakiika emu ya tukola conclusion tulabe kiki etumalirako. Ngenda tutandikira ku side eno. Nze kunze bw'obanga like wava e Uganda nga oli mufumbo sikuwagira n'okufumbira gwakubiri onagamba takuwagira bo ekirala obudde buweddeyo kunze kyenyinza oga nti bannaye mwewe time because obudde gyebuli temulina kibapapya temupapa ekintu ekipapira ennyo nakyo tekinyuma onagamba mwewe time. Nze ngamba mufune mu time slot zammwe obudde budduka speed ku ddungu mugjeemu mu space mpagira abantu bewase muleme kubona budde na muleme nakulumya abazadde emitima mwana wange yabaaki biki ekituufu inside ono watu wagambi nze mpagira okubeera omufumbo wano ku ddungu kubanga simanyi lwanca lunaaba lutya eno ye future yange sina future ndala jengena kusanga Kampala mbu omutuufu ali Kampala omutuufu ali Dubai nkimanyi omutuufu yono gwemba nkola ki gwemba nfunye mu buno obudde emyaka gye nnina essaawa giraga nti nina okuba nga ndi mukazi mufumbo. Ano yagamba emyaka gye mugenzeeko mwanjogere nyanga alina okufuna mu bufunze nga tubadde tumaliriza nti pointi zonna nzuuli ne mu bufunze the existence of foreigners in an Arab country is obuzibu. Yes, buludde nnyo ku ddungu nga nsoboza ku bufunze agamba tuludde nnyo ku ddungu kuwatinga abantu okwetegeera babeera bonna tomaleka tunaweza ba omusajja bafumbirigana ekirala kyenjagala just okutangaza bantu ye some people bamanyi nti abaana babeeredde era bonna kyekimu bannange obanga oli eyo siga nti n'okubeera e Dubai nti buli mwana alidde ira abeera ku street no wali abaana babeerayo nga balina emirimu gyabwe okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing w'amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu kati mwaba amasomero emizikiti amalwaliro amakanisa amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri e Lubaga Kabusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.
buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe.